tweyanziza nnyo tweyanzeege abatulabera abatugoberera. Olwaleero ndine muganda wange Bossa Erika oba Eric ngawe mumuyita. Bossa Eric ne ku TikTok kwali mpozi ku TikTok okozesa mannya ki? TikTok nkozesa Atiwasa Omulasangeye. Atiwasa Omulasangeye. Era Omulasangeye abadde eyo nga kimubanja okufuna dictionary eyo Omulasangeye. Olwaleero mu butongole lwagifunye. Baako kyoyogera oluvannyuma lw'okufuna Omulasangeye luno n'okubanga olukoleredde n'ogamba nti kandu etuuseeko. Weewaawo nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege. Okubanga ekintu kye mbadde nnindirira ebbanga lyonna kubanga bulijjo njogera n'omusomesa wange ono mu Nabusiro Sengule 222 nga twogera ku kitabo kinene Olulasangeye. Nene mugamba ojja kukinsanza mu Ndeeba. Era tuli mu Ndeeba. Obudde buno tuli mu Ndeeba wanene we tutundira pikipiki za. Omanyi lwaki Ndeeba bamutuuma Ndeeba? Ndeeba bamutuuma Ndeeba kubanga bwe baali basima ennyanja ya Kabaka eri wali. Obanya abamu bakola ensobi ne bakayita Kayanja. Eyo nsobi bannange temugiddamu. Ekintu kya Kabaka tekibeera na katono oba kitoniya. Eyo nnyanja basebo ne banyaba. Ate nno okuddawo yesinga mu Afrika ennyanja yasimibwa engalo esinga obunene. Eyo nnyanja ya Kabaka kati wamma mbadde kugamba. Bwe baali basima ennyanja ya Kabaka awo mu Ndeeba mu lusenyi oluyitibwa Nsiike. Baleetanga endagala ze banywerangako amazzi bazisuula mu masaŋŋanzira awo olaba tebazimba sheera awo waliwo amasaŋŋanzira. Kati abantu abaavanga e Nateete abaavanga eri saidi z'eri Nalukolongo n'ewalala abaavanga eno ku Leerwe n'abaavanga eno mu Kibuye baatuukanga ne basanga nga wajjudde Endeeba. Endeeba zenki endagala zino ezinywerwako amazzi. Era oyo olugero olugamba nti nno galuleeba ganywebwa wa mwoyo abategeeza amazzi kubanga olulagala luba lukyafu ebinyonyi bigendako byonoonako bifukako biwukawuka naye okunywerako amazzi ku luleeba olwo obeera n'omwoyo omugumu. Bagamba nti okunywa amazzi g'okululeeba guba mwoyo wewava olugero olugamba nti galuleeba ganywebwa wa mwoyo. Ag'oluleeba ganywebwa wa mwoyo. Kati lwe lugero olwo Barnaba yeeyita nnyo erinnya eryo olitegedde okitegedde awo wekyava. Kati n'Endeeba bamutuuma Ndeeba nga kiva ku Ndeeba ziri ezakola ki Endeeba zaabanga zijjudde wano wonna wano ebitoko ensiku zaabanga nnyingi eza Kabaka wano wonna ng'ensi tennakulaakulana nga bemugiraba kati bizimbe bye biriwo naye wano wonna zaabanga nsuku essebo. Era kati wano mu Ndeeba wenkusanze. Nenga kansooke nkulya ekirimi ffe tutuusa pikipiki za Hawuju Express ne Bajaji Boxer bakubira akalango ezikozeeko ako kakube nezitannakolako omuwulira era zizino wano ndoza muziraba tambuza kamera balabe wano muziraba eza Hawuju eziri ezakabi ez'omulembe wano eriyo nayo kale ekintu kibulaabuuza ng'ekuberigera mu ffumbiro mujje mubawagire bannage wange nze mbuuza Hawuju wano ng'oyagala kugigula nga si byalooni ya meka 5 tujja jukuwa bilioni 5 ng'ogyefunira banandooza mulaba kibulaabuuza ng'ekuberigera mu ffumbiro milioni 5 mu emitwalo 7 ng'ogifuna akasente ako oli wajjamu munyigiramuko sobola okunyigira ayinza okujanga alina mugano wano kuba Kitonsa and Sons enkolagana yaffe ne bakasitoma tegerekeka Kitonsa and Sons Kitonsa and Sons weewaawo tweyaziza nnyo enkolagana yaffe ne bakasitoma ekolaga etandikira ddala omekerezebwa bulungi ddala kale waliwo akatalekeka konna tewali nnyo katalekeka okujjako nsanyuse nnyo weewaawo mukama wange webale kusiima ate webale kwagala lulimi lwo nakulaba ku rediyo emitiana ebagita batya Mbona FM ne mukwano gwange Geno Cool ate tomutumidde kubanga Olulasangeye luno lumulageeko eno musajja lumulageeko agenda tukusaba musajja no mugwere bambi musajja mugwere yali emitiana agamba emitiana teri yadde shida konze kale kasana ngendewe emitiana tambule n'abagwere kyakabi kiri nti ffe ne waffe bulijjo twaniriza tuli baaniriza kubadde abajjajja ffe baaniriza naffe abaana tukola ekyo tweyanziza nnyo tweyanzike tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.